Nyongera okukwaniriza ko muganda wange achaje kumiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule akawandikibwa Solomon Ike Mpalanyi era ng'olunaku lwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Mivule asengukira bwayise. Munnange lumungo okulya kuwedde omwami amaze n'okunyumyawo emboozi eyasesa abali ku lujjuliro bonna. Mivule n'agamba abakulu nti bakadde omwezi ogujja mbavaako ko sengaawe nti mwana wange ogambye eki ddamu mpulire ko omulenzi nti nnyabo omwezi ogujja nja kubavaako ng'ende ensula eyo mu kwota. Omwami kwe kubuuza nti mwana wange ensimbi z'omu kwota onaazisobola? Ye ebyokulya onoobikola otya mwana wange? Ye ebyo nga biri awo nsonga kyenkulu ekujja wano mwana wange. Ko Mivule nti sigenda kusasula kantu konna, mukama wange enjo agimpadde ya bwereere nga kyayagala kwe kumubeera okumpi buli lwaba neetaaga aleme kutegana. Omwami kwe kuddamu nti awo nno kyenje ntegeere. Wamma oweereza bulungi mukamaawo. N'Abaganda bagamba nti muddu awulira yatabaaza engabo ya mukamaawe. Bw'otyo mwana waffe toddirira, buli kyokola kikoze maanyi nga weegendereza. Ate eyo gy'ogenda okusula osaana okwekuuma ennyo obutamala gajjanjaala nti kuba oli mumwo. Owulira mwana wange Mivule? Ko ye nti mpulira ssebo. Ennaku tezaalwa olw'okusitula ne lutuuka. Ssenga wa Mivule yagula obusefuliya buna, ebbinika emu ne giraasi nnya okusibirira omwana we. Ate ye omwami n'agula sitoovu, ebbakuli ez'ekyuma 2, ekikopo eky'ekyuma kimu n'ekyebbumba kimu, n'okwo n'assaako sigiri emu, ebijiiko eby'oku mmeeza ne wuuma emu, n'essowaani zikigere kya nvubu 2. Ebintu byonna byasibwa ggulo limu. Enkeera Mivule yagenda ku mulimu nga bulijjo. Singa we yali amwesibyeko nti yali ajja kumuwerekerako alabe omwana we gy'agenze. Omulenzi naye teyali mubi ng'amugamba nti kale tusanga nno omaze okwesiba, kuba omuzungu yansuubizza okumpa mmotoka ku ssaawa 10 nzirukire ebintu byange. Mivule yali nkucwa nnyo olwava ku mulimu ng'anoonya kamotoka katono ng'ateesa nannyiniko nti gwe bw'otuuka wali ng'ogamba nti omuzungu akugambye twala ebintu nange nzekka. Akamotoka kaali kakadde naye nga k'amaanyi. Omusajja yakayeekera omuliro kwalinga kutemya kikowe nga baatuuse dde ekibuye. Mivule yasooka okwekubereza nti ndowooza wano ababiri n'omukulu oyo tunaajyaawo ebintu byonna tubise emabega. Ko omusajja nti otooni munnange nze omuzungu andagidde kutwala gwe wekka na bintu byo, nze sitwala muntu mulala. Gwe naawe abazungu obamanyi, ayagala alabe nga kyakugambye kyokoze. Oyagala omusajja ngobe ku mulimu? Awo omukyala yali amaze okwesiba we yagambira nti nedda ssebo, tekiba kituufu kuva ku biragiro bya mukama wammwe. Ffe bannyini mwana tuligenda gy'alaga oluvannyuma. Leka kaakati tusse ebintu mu mmotoka omutwale. Mmotoka bwe yamala okweryawo omukyala n'atuula ku katebe wabweru awo ne yeeyogeza yekka olw'essanyu nti Katonda ono ani yali amanyi nti Mivule alivaamu omusajja omukozi omulungi bw'ati. Nnyabo ng'abaana b'abaami bali mu Kampala muno bayenja obuyenzi ng'obutanoze, naye Mivule n'afuna omulimu kaakati wuuno agenze kusula mu kwota. Ye mwannyinaze ne mukazi wange zirobola balibulira batya nti kati Abusolomu asula mu bazungu? Katonda bwa buyinza katusabire omwana oyo osanga atubbula anti kitagenda azaala bagenzi. Ebigambo ebyo nakyala bye yaweerekereza mutabani we ng'agenda ebwayise ewa Erivanson Mmeeri babirye. Mivule bwe yatuuka mu kkubo n'alaba nga obusefuliya bujja kumuswaza okutwala ewa mukwano gwe. Bw'atyo kye yava agamba nnyini mmotoka nti owange busefuliya obwosinga ndaba abugula nandibutunze, kuba sirina kye ŋŋenda kubukozesa. Eri gye ndaga amaka namala dda okugajjuza ebintu eby'omulembe, naawe oneerabirako. Omusajja kwe kubuuza nti buli bumeka ssebo? Ko Mivule nti buli buna, kuliko ne giraasi, ebikopo n'essowaani ennene. Byonna oli ng'abadde abitwala bwampaamu siringi 18
simmala ko munne nti kale tuyimirire embirabe nga basumulula bintu. Omusajja bwe yakuba ku bintu amaaso yasowola busowozi nsawo ye mu kkooti n'aggyayo ensimbi Mivule ze yalamula ng'azimuwa nga badda ku lugendo lwabwe yogayoga bwayiise. Mu bbanga ery'omwezi ogumu guti ogwasooka nga Mivule ali mu mikono gya Eriva yamegerera n'agejja n'ebyambalo ebimu ne birekeraawo kumutuuka. Eriva yalimbalimba Mivule n'amutegeeza nga bakadde be bombi bwe baafa era n'amunnyonnyola nga bwe yali akola mu kampuni gaggadde mu Kampala kyokka neegwa naye omulimu ne gumuggwako. Mivule mwana muwala bye yamunnyonnyola yabitegeera bulungi byonna era oluvannyuma kwe kumugamba nga bw'amukubaakuba ku bibegabega nti Eriva mulongo obulamu bwe butyo okusanyuka tekuba kwa lugenderezo so n'ennaku tayinza kuba yalubeerera. Nsanyuse nnyo okumanya ennono y'obuzaale bwo n'ebikufaako naye nno mu byonna by'oyogedde nkusaba olekeraawo okuwankawanka okulowooza kino na kiri nga weeraliikirira nze ayogera naawe nze Mivule simanyi bakulu kwe basinzira kuntuuma linnya eryo naye nze bulijjo amakulu ge ndirowoozaamu gaakuba musajja mugumu era atalemwa wadde okuwangulibwa n'ekisinga obukulu bwe buwangaazi. Nze nga ndi naawe okuggyako mpozzi nga sikyafuna nsimbi saagala nate kuwulira oba kulaba nga weegomba nasalawo ggwe okuba owange okutuusa lw'oliwulira nga tokyanneetaaga. Kyesirowooza nti oliyinza okukikola. Awo omula kwe kujja akatambaala akeeru akatonotono mu nsawo ne yeesangula obuziga mu maaso nga bw'afeesa n'okufeesa n'addamu nti we nakusabira ojje tubeere eno ffembi ate we ndikukyayira. Mivule kwe kuddamu nga yenna bw'asugaasugana nti otyo nnyabo nno oyogedde bulungi kubanga olaba nange ndeka bakadde bange nzijje era tube babiri. Tomanya nti byenjogera kakati bya mazima meerere obulamu bwange okuva olwaleero bwe bubwo. Kwebyo oyagala nnyinnyonnyole ki nandiki oyagala neerume lulimi ng'abavubuka bombi bamaze okukola obweyamu obutaliiko mujulirwa. Erivansoni n'agenda ku gije ne Toofa n'asigala mu ddiiro ng'ayisaayisa amaaso mu butabo obwali ku mmeeza awo mu nsonda naye olw'okuba nga bwali mu Lungereza olukalubo yakeberamu bifaananyi byokka ng'abweviirako. Okuva ku lunaku olwo Mivule ne munne ne baagalana bya kitalo. Mivule yanaabanga emirundi ebiri olunaku, yanaabanga enkya ng'agenda okukola ate n'akawungeezi Mivule yali amanyi okugolola engoye naye ate Erivansoni ng'azigolola okuzoogoloza. Engatto ya Mivule ng'okunyereketa ekinya kidda ku bbali. Mivule bwe yaddanga okuva ku mulimu yasanganga kacaayi kayidde okwo yaliirangako amagi abiri ag'empogola naye nga tegayidde bulungi. Obutundu bw'emigaati bubiri nga busiigiddwako bbata. Ekyeggulo nga bulijjo kubaako nnyama oba ebyennyanja. Ensimbi zonna ezaakozesebwa mu mwezi ogwasooka zaali za Eriva era ze zaamala. Ebiseera ebyaddirira Mivule n'atandika okuyiwa ensimbi obuteebalira. Buli kasimbi ke yafunanga ng'akawa Eriva ng'agula bintu. Omuwala olw'okuba nga yali muyigirize bulungi ate era ng'amanyiddwa abantu abakulu bangiko yali amanyi ebifo n'ebintu bingi ebisanyusa mu Kampala n'emiriraano. Lumu Eriva yali asoma mu lumu mu mpapula z'amawulire olw'Olungereza n'alaba nga balanze ekifaananyi ekinyuma ennyo ekyali kijja okulagibwa mu emu ku nnyumba eziragirwamu ebifaananyi mu Kampala. Teyalwanga alinnya bbaasi ng'agenda agula tikiti bbiri eyiye neya Toofa. Mivule bwe yadda emmere baagirya kibaka kubanga ekifaananyi kyali kijja kutandika ku ssaawa 8. Buli kimu baakikola mu mangu tebaalwa nga bagenda nga bayingira. Eriva ye yasooka n'anyigiriza akatebe akaali keewanise ne kakka n'atuula naye Mivule ye yakatuulako butuuzi nga takasizza wansi ye kuli n'akukunola bukukunazi ng'akatiko okutuusa munne lwe yamuyamba n'akamusiza n'atuula bulungi. Ekiseera bwe kyatuuka eky'okutandika oluyimba lw'eggwanga oluggulawo ne luvuga abantu bonna ne basituka. Bwe lwaggwako ate baatuula ebyembi. Mivule teyamanya nti ate akatebe keewanise ye yalongoosa mpale ng'atuula. Ekyennaku Sempala yatuula mu bbanga enkoona
n'asuna n'agenda agiwuttula ku muti gw'entebe ne Kanzungu n'amukwatirawo. Abaali bamuliraanye emabega ne ku ddyo we ne munne be baamuyamba. Kyokka Mivule olw'okuba omukalabakalaba atajja busera era n'okwagala okwewonya okuswala kwe kugamba munne nti kino kitalo simanyi kindiko mwattu akatebe okugenda okunkomaga kati omutwe n'embanga atatuulanga ku butebe buno. Nze gwolaba ndi musajja mulabi wa bifaananyi nnyo mu Kampala muno, kitalo nnyo. Mivule yalaba nnyo anti obulumi bwamuli bubi ate nga n'ebyogerwa mu Lungereza tabitegeera. Eriva yatwala Mivule ku bintu bingi eby'amasanyu mu Kampala era emirundi egimu baagendangako Entebbe n'eruzira okukyusa ku bulamu nga Eriva bwe yateranga okwogera. Nga wayisewo ebbanga lya myezi 2 Mivule n'akyusa obuufu okugenda okulaba ku bakadde be ekibuye. Sengaawe bwe yamukubako eriiso yakuba nduulu anti ng'alaba omwana we ayimbulukuse abula kwabika. Abawaka bonna baasanyuka nnyo okumulaba era ne bamubuuza ebintu bingi ebyali bimufaako eyo mu nju z'Abazungu gye yadda n'ebyomulimu gwe. Mivule yannyonnyola Sengaawe nti ebyenju mukama we gye yali amututte byalemagana. Sengaawe n'amubuuza nti byali bitya mwana wange, kakati osula wa? Ko Mivule nti nnyabo, guno omukisa gw'omu luggya lwaffe tegugambika, mpozzi bali babaana baffe be bali gwonoona oba ŋŋambe nti be bali gufulula. Nze bwe nva wano okutuuka ku nnyumba yansobera enju eri erimu bweti naye esulamu abantu abasukka mu 20. Nkale nno ekyo kyandibadde awo naye kyasinga okuntiisa n'okuginnemya bwe bufunda bw'obusenge. Nze bandaga akasenge naye sikulimba nga siyinza kujyamu n'ebintu saabijja mu mmotoka nga mbeera awo nga ngasonda nga gambula naye mba nkyatokooteredde ntyo gye nkuba amaaso nga ku mukwano gwange ono omuvubuka oyo twakolako ffenna emulago era ng'ono omukwano gutusaza mu kabu okulamusaganya nga kuwedde n'ambuuza kye nali nkola awo gye nali nkola era ne gye nali nsula byonna nga bwe yabimbuuza bwe nabimunnyonnyola. Musajja wattu yakwata bukwase ku mumwa era ebigambo ebyasookera ddala okuva mu kamwa ke oluvannyuma lw'akasiriikiriru bye bino. Kitalo nnyo mwattu Mivule. Kale tutuule mu mmotoka, nze saalina kyakwogera. Twatuula butuuzi mu mmotoka nga ye agenda alagirira mugoba okugenda okuyimirira nga tuli wakaawe nga tujjamu bintu nga tubiyingiza awo nona guno guliko era wensinziira okugenda okukola. Sengaawe yanyeenya mutwe ng'ebyo abivaako ng'amubuuza birala. Omulenzi waabwe yanywayo caayi era olwamala ng'asiibula. Mukoddomi we yatumira mutumire kubanga teyamusangawo. Awo Omuganda we yagambira nti omukkoto ogumu gugeza wambwa naye n'omwana Mivule ebitafuttafu bya Eriva. Aha, kakati nno munnange ebyo n'ebisingakaawo katubyeyongeze mu kitundu ekinaddako. Kabanda musoke kanzikirira ekyaggwe tuddiŋŋana ate omulundi omulala anti munnange nsi Buganda kuno kwe kwaffe.